Njagala vibe. Mathias Mpuga kalogoka watumye ku malalo ga Segirinya nga kato nnyo. Akalogo kanafu nnyo. Akalogo kanafu nnyo ke wasindise ku malalo ga Segirinya. Wakatumye kugenda kuyola ttaka. Kagodi faza konna kali kuli kalezo olutwe kachimye ttaka. Godfather nkulayirira lwakuba wasanze Segirinya bamusumbuwa nnyo n'akoowa yabadde akutugira waawo ako ka Godfather Segirinya akeesobole. Naye bannange Mathias Mpuga kyotakoze ku mulembe guno kati wageze okutunulatunulamu nga mu baloga abali mu nsi muno kubanga tetwaleeta kintu nga Godfather yagera okusobola okulogera naye bannange Mathias Mpuga walayo oli wa byafaayo gwe wabba sente z'omuwoomusolo miliyoni 5 n'ozirya ekyo ne kiyitaawo ne weegaana n'okalira ddala amaaso ne bakukwata ne bakugamba omanyiitiye resigninga va ku bwa komishona tukugobye n'okiremerako n'okukuba. Mpuga Katonda bwakukola ng'olina emputtu k'okuname katukukunamye ojja kukiwulira. Mpuga n'olemesa abaana ba muno okumuziikako. Mpuga go walayiniza abaana abatali ba Segirinya. Mpuga go watadde ekifaananyi kyo ku t-shirt ga Segirinya afudde ng'olowooza ati go afudde. Mpuga bannange Mpuga tuba tulyawo ng'asindise Godfather omulogo ku kitundu kati wagenza okulaba nga yagenda okutaasa. Mpuga go wategese olumbe ng'omugenzi akyali kungulu. Mpuga yategese olumbe ng'omugenzi akyali kungulu. Mpuga oyina ebyafaayo n'otegeka olumbe lw'omusiraamu. Omusiraamu eri bali mu kutoola shahada na kuyimba linnya lya Allah ng'eno yimba nyimba za aleluya. Mpuga ogwana otwetondere, ogwana wetondere obusiraamu, sabyo n'opangisa n'omuyimbi yeetala ayimba ng'ennyonza mukaaku kumufa omusiraamu. Naye bannange Mpuga kati wena otambula toyala olinga ekikennembi kye bakubye ekisapatu nga kinuuna sukaali. Mpuga byonna ebikuliko byewuunyisa. Wallahi byonna ebikuliko byewuunyisa. Omanyi omukungu w'Emmengo, omanyi ow'ekitiibwa eyafuzibwa Mmengo, ate mukwano gwe Charles Peter Mayiga Katikkiro n'amuvaamu omubaka gwe baatumye okutwala obubaka bwa Buganda. Yagenze eri awo abadde omugenzi teyeeteekera kiwemmeneku. Mpuga oli mu byafaayo ennaku tugenda kuteeka mu Guinness Book of Records. The confuse. Mpuga okumanya ebintu byakubijjiridde ne mukwano gwa Abedi Bwanika teyazze. Abedi Bwanika yakufuddemu yagambye apaana leero ekyo sijja kigenda tetumulaba nga katwewungu. Leero ekyo yakirabye n'agamba apaana sijja kukibeeramu. Mpuga abaana bali kusomako mu byafaayo Mpuga. Mukimanyi nti Mpuga yewaabira omusango ate n'aguwangula. Ebyafaayo biri ku Mpuga yewaabira omusango ku makya ekiro ne bagusala ng'ate yawaabye ate nga yawangulwe.
Mpuga yewa kwa buli kimwe kikuliko kyewuunyisa. Dewa nage kasajja gwe Mpuga Mpuga ne bakugamba sebo twagala tukujje ku kifo kino n'ogamba gundi we batamuwa segona we batamuwa kino sivaako bwanika we batamuwa kino sivaako Joyce bwagala bwe batamuwa kino sivaako akasajja kayina kume kati no tukuli presinze ekiwanga Muwanga Kifumbi kati ye vice president wa Buganda wamma kirabika kyekikutumiza Godfather agenda aluge ebirala byonna obadde osobola okubireka Mpuga ebirala byonna abadde asobola okubireka naye kaawulidde nti bamugjeeko ekifo ky'obwa vice n'alyoka atuma omusajja ku malaalo naye ate omutawaana akalaalo akasajja akalogo kasindise kanafu nnyo n'omugenzi senga bwasanze takooye kusegirinyanga bwe mumanyise nga wasanze takooye badakuba ekigo ku malaalo gaawo ne kakaliraawo mbuka Godfather kagenze kuloga kagira olubalu kalinga olwagonya Godfather ogira olubalu kulinga olwagonya komanina va ku malaalo g'omusajja kati ndozako kagambye ze mupe milioni 2 njagende takandijjeyo. Mpuga ojja tuwulira tujja kukusabula paka ogweredde mu ttaka ze kubuulira.